Katonda omulungi okya n'ettendo tubagala nnyo mwebale kutwagala ate mwebale kuba buli lunaku. Mukulu Honorable Kaija tukwaniza olunaku olwaleero ku Mukulu the Flash Station Uganda. Ensonga nyingi eziri mu ggwanga tulina mwezi ttooki ez'omukyala ze mwawuliddeko, tulina mwezi Emwanyi, tulina betwadde simanyi oba birthday oba simanyi wedding oba omu abadde alaga musika tetubitegeera ensonga ziri awo naye kati nga ggwe omusajja gwe tumanyi amanyi okusengeka ensonga twebaza Omukama olwamu bwakuwadde era tukwaniriza akawungezi ka leero. Nange nsanyuse nnyo kubeerako wano ku kibanja kino. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa mmwe mwenna abaliko naddala mikwano gyange bwe tuli mu buwambe bwa kuno abaali tebannabuwulira kati batandise okubuwulira. Nange era njagala neeyogereko Howard Kaija munnabyanfuna era asaba okufuuka omubaka owa East Africa olukiiko lwa East Africa ng'omukiise. Ensonga zange zimanyiddwa, nze ensonga za byanfuna bannayuganda mwe bafuna ze zaagala okuntwala East Africa era nsaba mwenna abalabi munjogereko n'ababaka ba Parliament. N'ababaka ba Parliament mukwano gwo akukiikirira gw'omanyi mwogereko nabo naddala ababenaare mwogere nabo mubagambe nti bwe muba munoonya kuba opposition bandowoozeeko nja kuteeseza eggwanga lyaffe. Weewaawo bagaliza okulaba okulungi kyakabi nnyo. Mukulu Kaija nga tunaba kugenda ku nsonga eyo ennyini yala kikyosuubirayo kyogenda omanyi kino tukiyisaako kuba nti munnange naffe tukwagaliza okubeera omukulembeze waffe mu yala. Tuwe eddakiika ng'emu kiki ekiri mu yala omwo lwaki mukyayanidde nnyo ensangi zino? Isi yala eno abantu bangi tebagiwadde budde kugitegeera naye nga East Africa bwe mukago ogw'amanga agakatta East Africa kati olwalala gaafuuse omusanvu ogaseko DRC. Bakadde baffe abaaliwo eri East Africa nga tennamenyamenyeka oba tebannawukana bakutegeeza nti omukago guli gwali nga guyina eggaali y'omukka eyawamu, gwalina ennyonyi eyawamu, gwalina gye bayitanga East African Currency Bureau, gwali gulina East African Research Bureau nga banoonyereza wamu, gwali gulina East African Universities nga kati eyemakere nga ye ankaringa ng'ate nojja n'ogattirako Nairobi ne Dar es Salaam nga ze ziringa zi constituency. Ku ebiseera ebyo ng'omuntu era akkirizibwa okutambula mu bitundu bya East Africa byonna nga teri amuganye, nga teri amukuba ku mukono, ng'oyinza okugenda n'osaba omulimu mu East Africa yonna nga teri akugambyeko. Naye kati olwaleero bakugamba era nga bwaba nga buyizi nga weetaaga just ID yokka era omuntu ng'ogenda e Tanzania n'osaba omulimu bw'obanga oyina ticket eya train nga bw'ogikozesa e Uganda nga bw'ogikozesa ne Kenya bw'ogikozesa ne Tanzania. So ekyo tuyita okugamba nti ozzeewo emiziziko. Naye kati olwaleero bakugamba ogenda e Kenya bakusaba work permit. Naye ng'ate kyekimu ne kye bansaba e South Africa. Kakati gwa mukago gonna baki bwe ngenda e Kenya bambuuza ogenda kumala nnaku mmeka, kyekimu kibambuuza Zimbabwe kuba ne Zimbabwe eri visa free naye visa bagikuweera ali ng'oyinga kubuuza ennaku. Kakati wano bambuuza ekitegeeza kino ekyaffe kiringa kiwanyi. So nze byenjagala okukolawo kwe kulaba nti tukola East Africa ey'omuggundu nga munnayuganda bw'aba alina gy'atambula okulaga teri kintu kiba muziziko gwonna gumulemesa, tubeere nga tulina ssente zezimu, tubeere nga obutakkaanya buno olwayo gwolaba wakati wa Uganda ne Rwanda nga tusobola okubukolako obwenge obusobozi nga tubulako n'ensonga ezifaanana bwezito. Munnayuganda asobola okuba nti amanye nti ekitundu kyagaziwa kubanga kati olwaleero bw'otunula ekikwewuunyisa mbu East Africa yonna omwaka ina GDP oba ebyobugagga eby'omwaka bilioni 2.64 naye kampuni ya Toyota y'emmotoka eina ekola omwaka bilioni 2.63. Kakati n'olaba nga kumpi Toyota
ekwata netukuba nekuba Uganda nga yegasse ne banne waayo n'otunuulira kampuni nga Coca-Cola yenkanankana Uganda GDP obana bali zibafuna kampuni ya Coca-Cola eyina abakozi emitwalo giringa obwejagune ejja Toyota giringa emitwalo 13 nefe tulina abantu milioni 3 kale yategeza waliwo bye tutakola so twetaaga okubaako bye tukola nga bwe tugamba mbu gye bayita market ne GDP ya East Africa ina kubanga eringa mu trillion 3 oba 4 naawe ne mugamba yes tuyina naye nga waliwo ebintu ebyetaagisa okukola okulaba nga abantu baffe bafuna mu ngeri efaanana bwetyo. Okay. Mu ndowooza kinasoboka omuko gwa East Africa tuneegatta okwegatta kuli kwenyini nga tetwinambiranye Rwanda, Kenya, Congo, South Sudan. Is it possible that you renew no, or unite? Ekifuga ensi policies nkola. Ekyokubiri bagita budwiru. Obufumbo simpeta. Hey. Obufumbo mitima. Jetala tunagira abatukia. No bobanga gwe ne mukazi wo. Nga muamua sempeta. Nenga ate gwe mukusumula zipu wabweru. Osinga bate buli mpeta yawo. Wow. Oli eyawasa mukazi we nga amwekitibwa nga tebagendanga na mukyaki. Tebagendanga na muzikiti. Ate oyo baba bayina obunyoovu bw'amaanyi so kana akuuma kana abantu kebeesiba kantu katono nnyo mu relationship gitugamba nenga kikabasinga okuyayanira. Yes balowooza nti oli bw'anaakafuna osanga anaakyusa kutukayita komera omugenzi olanya agamba mukakomera akakatono noonya bw'oba naakusiba naye ng'omanyi ojja kumugumira so kakati so neeno nti ogamba twegasse tulina okuba nti kyetwogera kyetutegeeza kasa tugattako ebikolwa ebintu byangu okutambuza. Okay, thank you so much for all of you as well watching live right now. Behind the camera wendi nganze Ahewa Rogers tuline Honorable Kaija. Gwemame doze demulide diye atenga byasubiza okola senga abese mu kujala awo tugenda okutandikira. Kale katandika na unako olwaleero point ku point. Olowooza kiriwe sawa zino agreement ya Emwanyi. Ate nga kimanyikidde nti Uganda bakafulu mu Emwanyi. Kati olowooza singa East Africa singa yalebaddewo embeera eno yo yaligikozeemu etya. Embeera yali kofi eriwe sawa zino mu ggwanga. If Yala was in place. Yes, ekintu ekirimu ekinene kibatulimba mu ndagaano y'Emwanyi gyenjogeddeko ku bikutu mingi extensively. Ekintu kyebatugamba mbu agenda okugatta omuwendo ku Mwanyi yaffe ono omukyala Peneti era ali mu kutukuba Peneti akati mukyala Peneti ali mu penetration ali mu kutukuba Peneti mukyala Peneti kyatugamba kiwaanyi abantu bonna ekyaleswa mbu atwete miliyoni 8 naye nga ate twamwe eddwaliro ly'Erubowa tetunnaliraba nga tumwerodde sente n'ettaka netumwedda eddwaliro ly'abaana Entebbe omulimu gyakola gufaanagana bwe gutyo so n'olwekyo nti eggwanga lyonna eritegeera eririmu abakulembeze nga baagala abantu baalyo eririmu abakulembeze nga balina endowooza ey'ebyenfuna oba eryagala abantu okuyimyawo ku lwabwe kuba kati olwaleero bw'ogenda mu supermarket zonna e Uganda ojja kusangamu kaawa oyo gwatuga gwayakola instant coffee ng'abantu bamukoze nga gavumenti bagiddeeko omusolo gavumenti tebawadde ettaka gavumenti tebawadde masannyalaze gavumenti tebawadde enguudo babikola genda mu Greece cooperative ekola Emwanyi bonabonanda amafa byagiffe iwaffe ku FDC ye kaawa gotonywa so n'olwekyo nti bw'oba otugamba nti ezo sente zisoboka ffe mu approach yaffe nga FDC Dr. BESIGYE manifesto gye yatambulirako mu 2016 twayitaddemu akabeera kagamba nti gavumenti oyina okuba nga tutula n'okukola ebyenfuna nga gavumenti yebikulembera abantu ne bagoberera mukiwano kati mubyemwanyi kikyokola bw'oba ogambye nti owulira weetaaga okukola ekyuma ekiprocessinga gavumenti kwata ezo miliyoni 8 okikole bw'okola ekyuma ekyo kati okiwe ne management oba abakugu abakiddukanya kati abano abasuubuzi b'Emwanyi ab'amaanyi bagulemu emigabo
era Emwanyi efuuke yaffe nebino okunoonyanga abagwira ojja obakwase ekirime ekisinga obukulu mu ggwanga olwaleero ekyatuleetedde miliyoni ezisukka 7 eza dola kubanga mukyala Peneti gwe tumanyi ng'omubazzi talina mbukugu bya Mwanyi kale kitegeeza n'akatale gye kali tekaliwo ng'ate badde bakatujja ne mu association ey'Emwanyi Emwanyi tumanyi gye tutunda Emwanyi zaffe tetwetaaga muntu mbw ate agende kanoonya kubanga kati mukyala Peneti ayagala kunoonya bunoonya katale kano so ekyo nga bannansi kyekinoyinza okukkiriza kubanga tuze tugumira bingi abantu bajja mpolampola ne batereeza omulimu gw'ebyennyanja kati olaba abagulimu bagubagobamu bagenda okutereeza omulimu gw'ebikaado ebusoga otunuliramu kati olwaleero abalimi bagana kwokya bikajjo byabwe so nti zino enkola ezijja ez'endagaano ezifaana bwe ziti endagaano ne solisita geno mu tteeka alina okutunula mu ndagaano zaffe endagaano gye batulaga omukyalo ono avaawo atya bagisattulula batya endagaano erimu obuwaayiro obumuwambwe Emwanyi esinga obulungi mbu gyomuwa erimu n'akawaayiro akagamba mbu ye mulina okuteekawo embeeramu nga takola loosi emisolo mugimuggyeko emyaka 10 eyo endagaano nfu eyo endagaano teyinza kukola mu kitundu ekisukka Uganda era wano mu bannayuganda gye tulifa amajega endagaano ezifaana bwezito gisobola okukola naye awantu abali abantu nga bakyali emitwe gy'ebyennyanja gafe bwe twagiryanga tebasobola kukkiriza ndagaano efaana etyo. Absolutely. So Mr. Kaija Harold, do you still believe nti omukyalo ono singa contract eno eyitamu abakozi abana abakola mu ekyo kitongole esente bagenda zibwanga nga tebaggyeko musolo? Do you think no sikulooza bwekiri tebagenda kugwa musolo ngamba abakozi abagenda nga bakola ate n'ekika ky'abakozi emirimu gyange egyatuwa teyagyogedde tuyinza obagenda tuwa baswipa ayinza bagenda tuwa bamesenja aba balondamu obukuta yes abalondamu obukuta abasengejja ngasiba manager kusaidigawa kubanga bamugendagaano bakozi kika kibotuwa it's not stipulated yes abatuwa nina mutyamu tebajja kuwa musolo yategeeza ajja kuleeta abantu nti oba mwagala emirimu egitaliko kuwa musolo giri Uganda kati abasajja basobole okujja ano batufere n'endowooza bannayuganda kuno mujja kuzubuka ate si mumweka sigaba mweka abali mu Mwanyi ngamba ne bannayuganda abali mu byennyanja bannayuganda abasuubuzi kuba mu Uganda tulina ekizibu ekyazirinda bwolwange ekintu oli bwate boogedde ku kintu kye tafaayo alowooza tulinde bwanakwata kuba omusolo abantu abali mu byokusuubula ebintu ebiva ebweru oba nakwata mu bantu abalima pamba oba nakwata kuba ebikajjo oba nakwata kuba emiyembe oba nakwata kuba akasuku kubanga olwaleero nti walizeewo amateeka agalabika nga galinga agalina ekigendererwa okujja abantu mu bizinensi n'okubaavuwaza ffe etteeka y'Emwanyi nze ng'omuntu kyendirabiramu ebintu bibiri mulaka mulimu akawaayiro akagenderera okuggyako abantu okubatamya okulima Emwanyi n'olwekyo bakikowe okukozesa ettaka bwe banaako okukozesa ettaka bali abaagala okuligula ku bbeeyi dondolo bajje baligule ng'oli takyalina mugaso. Ekyokubiri kwe kukwata abantu okubajja mu bizinensi okujja mu byensi kubanga bakimanyi omuntu bw'akwata ku ssente aba takyalonda bakulembeze bajjeka bano mpala enywera biguwa bano what is your name abo aba takyabalonda alonda abakulembeze abo kubanga bw'omala okubanga oli musuubuzi ow'enkalakkalira oyogera katale kati endagaano gye twavaamu eya International Coffee Organization eyeba nsonga oba obuuza enguudo zifaanana zitya oba obuuza ku nsonga y'amasomero oba obuuza ku nsonga y'amalwaliro oba obuuza ku nsonga y'amasannyalaze n'ebintu ebifaanana bwe bityo kakati ebyo omuntu eyeesimbyeyo ng'asobola okubinnyonnyola obulungi n'abirambulula babeera batono kati abasinga obungi bo bagobyemu naye kakati bwebanga abantu baavu nga balindaani alina kyaleeta kiba kitegeeza n'abajega mu bwongo naye nga balina akasente ke basobola okugulira ojja genda okwesanga be bawangula ebifo ate gye babafuuke abakulembeze. Okay. Analysis nayo nungi nnyo Mukulu Kaija, thank you so much for that kind of analysis. Mukulu Kaija, honorable, embeera eri mu ggwanga tetema kutuwasanya. Ebintu bisatu ebyakayitawo mu ggwanga muno
ne tulowooza maybe olowooza kino ekyono omukulu okuteekako kuno kye baayise birthday gwe kitegeeza ki ku gwe nga kinoomu kitegeeza ki eri ku bannayuganda? Ekisookera ddala nti abantu abatuwamba batugezesa okulaba tunyiiga kyenkanaki. Nze sifayo okuteeka birthday, nze ekyaginyiizaako ekimu nti nali sobola kugenda gye njagala kulaga, netandika okuyita ewala kugana amafuta olwedda ageekanamye, ne weesanga twakozesa amafuta mayitirivu n'obudde buyitirivu bwe twafiirwa okutuggalira enguudo. Ekyo nno kitaawe azaakikola, kubanga ennaku zino ffe abakolera ano kumpi ne Wasula ku makya babaggalira okumala essaawa nga nnamba nga temulina kubeera mu kkubo nga mwali, olw'eggulo nga munnyuka ne babaggalira essaawa endala nnamba ng'era temulina kubeera mu kkubo nga mwali, ne mufiirwa essaawa 2. Ffe mu byenfuna tubala mani hour, budde ki bw'ofiirwa. Time tugaba ne muluzu twagaba time is money. Omuntu akuttira obudde aba akuttidde ekintu kinene. Kakati ali ne kikola jjaamu netufiirwa bwe tutyo. So ekyo kati bannaffe ye kati ye yalabye Uganda nga ngazi nnyo, yawe yalabye nga ali mu lujja compound yaabwe, nga naawe compound ye naasobola gamba omwana omuto azanyire kaawo, ne bazanyirawo kaawo ne batugalira bannanga omwana azannyo mayi olabye omwana omugaga waba azannye mwena abaavu mutunde ne baba akola ki mwefula nga kyakola nga kirungi. Natunuulidde abantu abayala nga buli kigambo kyayogera nga bakuba mu ngalo, nga buli kigambo okke nga bakuba mu ngalo, sekendire nga bakuba mu ngalo, nga bali babagambye buli lwasirikamuko bwati kuba mu ngalo kaga tulina kuba mu ngalo tata aze kwegamba nga bwe bitu yesakasi eyabadde awo. Naye nga bali mu kudeyalinga bannayuganda okubalaba musobola kunyiiga kyenkanaki. Nekyenneewuunyizaamuko nti omuntu ng'olina entalo bbiri, olulala luli Kongo ng'olulala luli Karamojja, gwe yali badde ateekateeka abasirikale okubapangira, ate gwe nobadde mu olwaleero ogiweza emyaka 11 okuva olunaku lwe baali baddusa Dr. Besigye mu ddwaliro e Nairobi mu mwaka gwa 2011 olunaku lwaleero. Eggulo limu nga tuli ku roundabout eyawe Emulago, agavubuka ebiseera ebyo CMI ng'eri awo mu ebyo bizimbe byolaba wali walina okubeera ennyumba z'abasawo. Abavubuka baafubutukaawo ne batukuba bizibu, ne bamenya emmoloka ya dokita, kwali omusajja gwe bayita Inaito Kajaina Church. Yes, n'amenya emmotoka n'amugyamu n'amufuuyira kamulali ogenda okukakananga amaaso baga affecti. Nze ennaku zino ayambala galubindi takyasa kusoma nga alabanga nze bwenda, naye nga twali tuwogera ku bbeeyi y'ebintu eyali ennyo ey'amafuta n'ebintu ebiri ebikozesebwa. Batukuba nti nze bantwala mu safe house eri sayidize naggulwe ne bankuba bizibu, era nze buli gyolaba enkovu gyennyina y'abasajja bano. You're a victim of torture. I am telling you. Lwakuba nti ebiseera twalina ng'enkola bwamala okukucunya nga ffe twekubyaga bifaananyi. Endowooza ffe yali nti bwekubya ebifaananyi abantu ne babiraba batya, abadde ayagala okuyingira olutabaalo atya. Era ffe twalina ng'enkola yaffe babeera bakubye bulungi nnyo ng'oddeeka ng'osooka ng'owona ng'olyoka odda mu field, kubanga tolina kumala maanyi abantu baffe abakyagamba olaba bakubye oyo. Yes, kakati kolaba bakubye okwo akwe twalwanyisanga ennyo. Kyova olanda ebiseera ebyo ebifaananyi twabinyumyako bunyumya in passing, naye ng'omusajja yakubanga n'okusanguka n'osanguka, zezigakwolo bankuba nga n'okutula nsobola, nenkwata nenyimirira ku kisenge nenzikirira bwe nti bwe natuuka nenvaako
nziramu okuddamu okutegeeranga ku makya. So tocha wano kyekimu ku bikozesebwa okukuumira gavumenti eno mu buyinza. Era buli lwogiraba eyongera okunafuwa ate peesa lya tocha lirina okusooka erisinga okulinnya kubanga lisigale nga likyakanga abalala baleme kwetaba bye tukola. Era nja kugaba ebifaananyi ebyola akati ebyo bina bajaga kanve mu bintu bino kanve mu bintu bino. Abantu ffe tufiiriddwa, abantu bangi kuffe tufiiriddwa amaka, tubuliddwako emikwano n'ab'eŋŋanda buli omu ng'ate n'okukubira essimu olw'eyo embeera gy'oyitamu. So nti abakabiramu okyayongera okubiramu kasa tunaba ne tuvungiza mangu okulaba nga tusiibula bano abasajja ne bagenda. Buli bongera okulwawo abalala bagenda obacunya. Waliwo omusajja gwe baŋŋambye ye nno bamuteega nga ava ku mukolo ogumu ematugga. Bwe yapaakinga emmotoka ye bo ne bajja ne bagimenya ne bayingiramu ne beggalira. Bw'ava mu meeting n'ayingira just a few weeks ago. Omwandiisi w'obutabo kakati gugamba musajja just weeks ago ngoye ne bamenya emmotoka nga bw'opaakiza emmotoka yo kale saa nga tuli wano n'agimenya n'agiyingira n'atuula ne batuula. Kati bw'omala okunsibula wano okulaba wali ofuka okola ki olinnya bulaga nti tonyega genda katunula eno ne bamutuwaala. Naye kye baakola oliko ku baana ali mbasa wajjanjabwa tulira oba tuli mu balaga kakali n'akakodyo ki nako gyekali. Kaija omanyi okutiisa omuntu essaawa zino kati ngazi empulira ntidde namwe muli batiitizi naye gye mwongera okutya mujja kisasulira namwe mu ngeri yamu ate nebbeeyi y'ebintu temugiwulira. Omunatuuka mu ddwaliro nga temusobola ddagala lyayo nga mufa nga tubaziika. Mukulu Kaija, you are political and social, you're economician and a political analyst. I'm an economist. You're an economist? Yes, sir. Even in political, you analyze issues. Embeera y'ebintu eno byo tugenda tutuusaawo. But things are hiking every day. Bigenda kweyongera kubanga bw'otulya budget eri mu bubage teriimu ze bayita interventions eziyamba ebbeeyi eno okukka. Tukyetaagera olunaku lulala kubanga ebyo biwanvu era binnyonnyola abantu naye nga sigira bwekka kati n'abasuubuzi bw'awulira nga n'omusolo gwagenda okulinnyiza kati tasobola kukka alina kukola ki alina kubanga gamba ate kuli omusolo gunsangawa. Tonyenya mutwe mwe temumulaba nze mulaba ali wananyenya omutwe yenkwata sima wakwata ku ttama mujja kafiiramu. Kakati tugenda how can we rise up? Kweberera mututya. You must organize. Nga byetubagamba okukola. Byetubagamba okukola. But on serious note, the responsible people, they must think forward. Kuba je tugenda ndaba kitufu wazibu. Yes. Kitufu wazibu kati nenda ndabayo. Meya yagala nagamba je tugenda wazibu ate tugenda kufa. No kana abasiramu baba bali mu kusiiba. Ne waliwo abagenda okuva mu kisiibo basigale bakyasiiba. Nga twasaba breakfast asoba lunch. Naye nga n'okufuna ekyeggulo kyoliko abamu gubadde mukisa. Gwogenda kukiraba. Kubanga olwedda abatali basiramu bangi bali mu kisiibo. Lunch bali abisiikirize na kuzannya game. Amami kubano jange mwebale. Tujja kunyumya mwana onaddako. Okay, cool obulungi bw'ensi yaffe Uganda. Tubebaza nnyo mwebale nnyo abadde ku show yaffe eno awamu ne Honorable Kaija Harold. Ga bulijjo sometimes nange mbeerako mu kamera emabega k'eno
nenyumirwa okundaba omuntu nga atudwali mu maaso naye mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutwagala ate nsaba mwogere mukulu Harold Kaija mu kibi mu yala eri mu kukonkona era kindly all MPs all over wherever you are mumukwateko mukulu Harold Kaija n'abo abalabi bagambe namwe abalabi they invite their friends no yeah they speak to their MPs nga tikunde omumpira akalolo omanyi oli lwawulya nga lwamugamba nawulira nakyulako awala oyinza oba nga boyfriend wo girlfriend wo ekityo taata wo mukwano gwo maama wo obiwo bangi balabi bano bangi kati waliwo olina mugadde mugamba nti singa nfuna obulunga butanaga nti nyina 10 okay just another person naga nyina abantu 10 bene mukwogera bamanyi bajja kukuwa akalulu naga nyina abantu 3 bweka kyo kalina okuwera yes ti abantu kuba oli bwawulira omuntu gwamanyi nga yakwogerako then amanyi ina substance okay Haji Kabogoza awamu ne Emwanyi Medicare mwena mwebale nnyo Momo awamu ne Be Nice we love you I love you so much Katondo wichene chende Josephine mwebale nnyo mwebale ddala Katondo omulungi abakumire paka olunaku oluddako omukama nga asiimye mbere bulungi mwera ba akawungeze akalungi